nabo kibatabudde. Olunaku lwa leero Fox Odoi abadde agobaani. So nange I was caught by surprise okulaba nti no lopu yatendinze committee ate ba member bene babafuumula nga tesobola kudduka misinde gamba nti bannange twakiriziganyiza okuddayo mu house naye ate ekyo nakyo kirina application kubanga we should walk the talk byoyogera byolina okukolerako kati bwongamba nti tuli mu kwekalakaasa ate gwe nekulabanga kyetwekalakaasizaako kyokola therefore o insistinga nti no tulina kukola tugambye so sigwe byokola. Omubaka wa Bukoto Central Richard Sebamala ategeeza nti ekikolwa kya speaker okugoba abaka ba parliament kimenya amateeka bw'atyo n'akukulumira abassentebe b'obukiiko bwa parliament abatandise okwefuulira ababaka. Olunaku lwa leero Fox Odoi abadde agobaani sekiroleko mu komiti mu kakiiko ate ali mugoba mu kakiiko ng'ate speaker ye nyini yatugamba nti no tetugenda mu bukiiko alina akakiiko katuddeko akyalinga leader of opposition mwali atudde ne basaalirwa owabugiri naye atudde ngata ba member of opposition ate yeta abagobyemu kati Fox Odoi abadde akolera ku mateeka ki speaker katakolerako ye speaker yateekawo directive bali abalese ne babeeramu nga ye chairperson hanakati gwataliwo. Wabula owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti ye tewali muntu yenna agenda kumugaana kwetaba mu ntula za bukiiko bwa paalamenti era alagidde ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti okubajemera ebiragiro by'abassentebe b'obukiiko obwo kubanga mu mateeka tebakkirizibwa kufuluma bukiiko. Kisooka okutula kwange mu kakiiko ako seetaaga lukusa lwa muntu tuulayo nga neesigamye mu mateeka gafuga parliament rules of procedure ate n'amateeka agafuga eggwanga constitution wamu n'etteeka etufuga parliament. N'olwekyo tewali muntu yenna ayinza kuvayo n'agamba nti okutula kwange mu kakiiko konna buyambi. Nalambika ababaka bange aba parliament nti tebagenda mu ntula za lukale plenary naye baddembe okugenda mu bukiiko bwa parliament. Omuntu yenna agaanibwa ogenda mu kakiiko omuntu yenna oba chairperson oba chairperson oyo aba akulunga lugezigezi era nawadde ababaka bange ekiragiro chairperson afaana bw'atyo bamujemere. Wabula omwogezi wa parliament Chris Obore ategeeza Kyabasa nti owekitiibwa Mpuuga ng'ogyeko okubeera munnabyabufuzi y'omu ku bakulembeze ba parliament ab'oku ntikko era alina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. There's nothing in implication. Only simple. Remember, law is also part of the administration of parliament. Administratively is part of the parliamentary commission. So you have to differentiate between the political action and the administrative action. The leader of opposition is one of the top administrators of parliament because he's a member of the parliamentary commission. I don't know for certain whether he attended the committee or not, but he has to execute administrative work of parliament away from the politics. Kinajjukirwa nti sabbiiti ewedde mu lutuula lwa paalamenti omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among yayisa ebiragiro ebiwerako eri abaka ba paalamenti abali mu keediimo obutaddayo kwetaba mirimu gyonna emitongole gya paalamenti omuli n'okwetaba mu bukiiko bwa paalamenti. Omusuubuzi era yaliko ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu disitulikiti wa Kiso Haji Abdul Kiyimba yeeweze nti tagenda kusirisaamu n'akatono ku lutalo lwe yatandise lwagamba nti lwakutaasa maali ya busiraamu. Haji Abdul Kiyimba olwaleero asimbiddwa mu kkooti ya LDC mu Kampala mu maaso g'omulamuzi wamu ne mutabani we Hamza Kiyimba nga bombiriri batuuze b'ekyengera mu disitulikiti wa Kiso ne baggulwako emisango egy'okukuma omuliro mu bantu egyekuusa ku kasambattuko akaali ku muzikiti gwa Gaddafi mu Kampala sabbiiti ewedde. Bano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi ow'eddaala erisooka Martin Zikirya emisango gye basomeddwa gyonna ne bagyegaana mu kkooti ebadde ekubyeko obugule nga n'ebyokwerinda binywezeddwa. Omulamuzi oyo bano abayimbudde kakalu ka nsimbi akakadde kamu era n'abalagira okukuuma emirembe era n'abalabula nti singa banaalimu okutuukiriza ebiri mu bukwakulizo bw'atadde mu kakalu kaabwe kagenda kusazibwamu. Ono era alagidde bano nti beewalire ddala okuddamu okusaalimbira ku muzikiti ogwa Gaddafi mu Kampala Kampala mukadde okujjako nga bagenzeyo okusaala. Wabula mu kwogerako ne raadiyo Kyabasa Haji Kiyimba amangu ddala nga yakayimbulwa ategeezezza nti tagenda kuddirizaamu n'akatono era ekiragiro kya kkooti tekigenda kumugaana kutuukiriza by'ayagala. Bekinabanga yaŋŋambye obutaddeyo kudda mu nsonga zonna kwogera ku muntu ng'alina ensobi gy'akoze
Nsinabanga zenye Zambia yakoze ne medyogerako nja kwekubira enduru mu mbuga enkulu ez'amateeka endala ate kiragiro ekyo kyantaddeko kiveewo kuba sinza kuzibikira mbeera mbi ndaba wali obukyamu ne meboogerako kubanga ensonga nti bantaddeko ekibakizo olw'omuntu obuntu ayagala okweyisawo ebibye nze ensonga eyange nkyali ku mulamwa ne omulamwa ogubuuza nti ebintu by'obusiraamu byonna bigenda lwaki era abitunda ku buki era obuyinza obumuwa yabujja luddawa. Kooti ekitegeddeko nti Kiyimba nga yaliko meeya wa Kyengera Town Council mu disitulikiti wa Kisonge ennaku somwezi 24 ku Lwokutaano oluyise yasinziira ku muzikiti ogwa Gaddafi e Kampala mukadde ne mu mbeera ey'okwagala okunyiiza n'okulumya Ashraf Zuwa n'atuukayo mu bigambo ebyalimu n'okwewera ng'agamba nti ayinza n'okumusaanyaawo n'amujja mu bulamu bw'ensi. Kigambibwa era nti ku lunaku lwe lumu era mu kifo kyekimu Kiyimba ono ng'ali ne mutabani we baakuma omuliro mu bantu nti balumbe Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje Imam Mufti wa Uganda nga ali mu kusaala ejjuma ku lunaku olwo bamutuuseeko obulabe. Omusango guno okwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 29 January omwaka ogujja 2024 lwe balidda mu kkooti okuwulira okunoonyereza we kutuuse. Munnamateeka Samuel Muyizi awolereza omubaka wa Kawempe North mu Parliament Muhammad Segirinya mu musango ogwekuusa ku butujju n'obutemu mu kkooti enkulu ewozesa bakalintalo ategeezeza kkooti eyo nti omuntu we mulwadde muyi tasobola kujja mu kkooti era y'ensonga emulobedde okubaawo olwaleero. Segirinya avunaanibwa n'omubaka mu Parliament ow'Amakindye West Alan Sewanyana wamu n'abalala okuli Jackson Kanyike, John Mugerwa, Buru Wamala ne Mike Serwadda. Bano bavunaanibwa emisango egy'obutujju, emisango egy'obutemu wamu n'okugezaako okutemula abantu nga bino byekuusa ku ttemu ery'ebijambi eryakyaka ennyo mu bbendobendo ly'e Masaka emyaka 2 egiyiseewo kati omwafiira abantu abasukka mu 20. Olwaleero ensonga eno ekomyewo mu kkooti era munnamateeka Muyizi n'ategeeza omulamuzi Alice Kawukaako Muhangi ali mu mitambo gy'omusango guno nti Segirinya tasobodde kubeera mu kkooti kubanga mukadde kano ali mu ddwaliro erya St Francis Ensambya gy'ajjanjabirwa kati gye yatwalibwa ng'ennaku z'omwezi 6 Novemba. Ono ategeezezza kkooti nti embeera y'omubaka oyo n'okutuusa kati tennatererako n'akatono era bakyali ku bunkenke obutagambika. Bw'atyo aleese mu kkooti ebbaluwa z'eddwaliro eziraga nti omubaka oyo yasooka kutwalibwa mu ddwaliro erya University Hospital mu Amsterdam ekya Budaaki era nga balina n'essuubi nti essaawa yonna okuva kati basuubira okutwala omubaka oyo addizibweyo mu ddwaliro e Budaaki ajjanjabwe. Munnamateeka Muyizi wabula ategeezezza kkooti nti Segirinya tannaba kutwalibwa mu Amsterdam okuddamu okujjanjabwa kubanga embeera ye mu ddwaliro gyali Ensambya n'okutuusa kati tennalongookako. Kumanya muyi n'eddwaliro lyasazeewo nti lyo terigenda mukolako kintu kyonna okuggyako eddwaliro lya Amsterdam eryatandika omujjanjaba ku bulwadde omutawaanya kaakati okwata kuoganize. Kkooti n'ekkiriziganya wamu naffe ne Parliament yakakasizza nti ali mu mbeera mbi nnyo kubanga 16 Parliament yakkiriza atwalibwe ebweru w'eggwanga mu ddwaliro Amsterdam naye embeera gy'alimu abasawo bakyagetegereza tenaakutuuka mu mbeera emusobozesa kulinnya nnyonyi kutambula. Anaaba nga atuuse mu mbeera esobola okumukkiriza okutambula awo agenda kubunambira okutwalibwa mu kujjanjabibwa. Mu mbeera eno omuwaabi wa gavumenti Richard Birivumbuka ategeezezza kkooti nti ku mbeera eriwo Segirinya bamwetaaga mulamu era nabo kwe kumwagaliza nti asuuke mirembe ne basaba kkooti ekkiriza okusaba kwa munnamateeka Muyizi. Omulamuzi naye omusango n'agwongerayo kutuusa nga 19 omwezi ogwokubiri omwaka ogujja. Enteekateeka ezisiibula omuweereza wa Katonda eyavudde mu bulamu bw'ensi eno Reverend Father Lawrence Yaweemudduse zikyusiddwa okuva ku zaasoose okulangirirwa. Ebyasoose okufulumizibwa byalaze nti omugenzi wa kuziikibwa olunaku lw'enkya wabula okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa ekiteekeddwako mukono gwa Chancellor w'essaza lya Kindamityana Reverend Father Emmanuel Tamale omugenzi wa kuziikibwa ku lw'okusatu lwa Sabbiiti eno era olunaku lw'enkya omulambo lwe kugenda okuggyibwa mu ggwanika gye gukuumirwa kati. Akawungezi ka leero ekitambiro kya misa kiyimbiddwa okwebaza Katonda olw'obuweereza bwa Father Yaweemudduse era bw'abadde abuulira bwana mukulu w'ekigo kya lw'ebisiriiza omugenzi gy'abadde aweerereza Reverend Father Galiwango Joseph asaasidde nnyo ekereziya w'Omukama n'Obwakabaka olw'okuviibwako omusajja emmekete. Twongera okusaasa bakadde waffe omw'ebisikoopi saasiriddewo kibannaddiini abantu ba Katonda mwenna baganda bange eminana abengo
ab'embogo bannange obuganda bwonna balamutuse abadde n'ebitone bye. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki nga naye yeetabye mu kusaba kuno agambye nti Obuganda bufiiriddwa omusajja abadde alina omukwano ogwa nnamaddala eri kabaka we. Bingi byogeddwa ate bingi mbimanyi ne mu Bwakabaka eyo tabadde mutene abadde aweereza era mutera okugoberera enkuŋŋaana ez'abataka. Ssaabasajja kabaka yatera okuziggalawo oluusi olukuŋŋaana kabaka lwe yasemba okuggalawo omusomo gw'abataka omusomesa omukulu yali Reverend Father Lawrence yawe mudduse. Obunkenke bukyali bw'amaanyi mu ggwanga lino erya Sierra Leone mu kibuga Capital newankubadde kafyu gye babadde bataddewo bakendezezaamuko bagikakanyizaamuko wabula kigambibwa nti obunkenke bukyali bw'amaanyi abantu batidde. Bino bize oluvannyuma lw'okubanga pulezidenti w'eggwanga lino Julius Maada Bio yavuddeyo n'alangira n'agamba nti abamu ku bakulu abeenyigidde mu bulumbaganyi obwakoleddwa ku balakisi y'amagye ennene mu ggwanga lino erya Sierra Leone mu kibuga Capital bakwatiddwa wabula kigambibwa nti abamu ku balina businesses ez'amaanyi mu ggwanga lino mu kibuga Freetown kigambibwa nti badduse dda tebaagala kubanga bakola loosi era badduse n'akasente kaabwe. Bannansi mu kibuga kino kigambibwa nti baazuukukidde mu masasi nga geesooza ng'abasajja ab'emmundu bagezaako kubanga bakuba bantu bakuba etterekero ly'ebyokulwanyisa mu ggwanga lino erya Sierra Leone era nga bano balumbye balakisi ennene ekyasinze obunene mu Sierra Leone mu kibuga Capital era kigambibwa nti bano bagenze maaso n'okubanga babba ebyokulwanyisa. Kakati abasajja bano ab'emmundu bagenze maaso n'okubanga balwanagana n'abasirikale ababadde ku balakisi eno era kigambibwa nti abakulu bano babadde batagetinga detention centers era kigambibwa nti babadde batagetinga amakomera era nga baagala kubanga bajjayo abamu ku basibe abaateekebwa mu makomera ago okusinziira ku mawulire agava mu ggwanga lino erya Sierra Leone. Wabula kigambibwa nti information omutono nnyo gwe baakarilizinga wabula kigambibwa nti obulumbaganyi buno bwakoleddwa abantu abamu abagamba nti babadde balina bye baagala nga bo era kigambibwa nti eggwanga lino erya Sierra Leone liri ku bunkenke. Tujjukira bulungi nti eggwanga lino lyagenda maaso n'okubanga lironda President Maada Bio era nga ono yakomawo nga ayagala ekisanja ekirala era n'awangula kalulu nga June omwaka guno gw'2023 wabula kigambibwa nti eggwanga lino likyali ku bunkenke olw'ensonga nti abasajja bano ab'emmundu basobodde okubanga badduka tebanaba kubanga bakwatibwa. Stay tuned, don't forget to subscribe.